basiibi okumala Ramadhaani yonna mbalibwako nga nsiibye emirundi 2. Nziriramu tulabe. Abadde asiiba nga bw'asiibulula abantu ate bagamba nti bw'osiibulula ofuna empeera ng'ezooli eyasiibye. Kati ye bw'asiibula abantu okumala ennaku 3 abalibwako nti yasiiba emirundi 2. Nedda ate awo yeesedde n'okweseera ekyo kitono kye yeewadde. Ekyewa kitono kisinga bw'akisuubira. Tabalibwa nti yasiibye emirundi 2 wabula afuna empeera nsuufu ezisinga ekyo kye kyasuubira. Era Allah yazimanyi. Okusiibulula ofuna empeera z'omusiibi zonna nga bwe yazisiibye ng'ate naye takendeddeko si bwe kiri. Naye tekitegeeza nti okusiiba okukwenkana n'empeera waliwo ekigambo kiga nti obanga ega nti bikolanga kasamujjamu nga manya wali bikendeddeko tekiyinza kuba kyennyini. Naye empeera z'okusibulula zitowerera zisinge. Omugagga amugamba akenze ku maloboozi landiroodi atabuse. Kati bane mu kusiibulula wano ne mu kuyamba mulimu empeera endala z'otasobola kumanya olw'edduwa. Olaba tudde wano we tuli wano ffenna muyinza okuba nga mulimu omuddu ogwo nga yasabye edduwa eyeeyanukulwa ffe tufunirako oyo ogwo. Kati mbogenda osiibulula tomanya weeyiti zaabwe maaso ga Allah. Mulimu gw'ojja osiibulula bakwe sino twakanga 6 ez'empeera omu bw'ati kubanga nga bw'ola tutudde wano twawukana obuzito mu maaso ga Allah tetwenkana. Yahya bun Mu'in munansonyi okuwanvuya ebibuuzo naye twagala kuyiga. Atumiza lumu Musafaji yalimu Baghdadi mu Iraq. N'akyamu kusala dhuhuri n'asanga abaana bali sayidi kyabwe. Bali waggulu abakyala bwe batyo bo tufaayo. Naye Yahya bun Mu'in yakyamu okusala dhuhuri nga wano n'asanga wedduwa n'agyetabamu newanvuwa mpaka asiri. N'abuuza yali amuliraanye kiki ekigenda maaso ti Baghdadi tuludde ofuna enkuba mu Baghdadi muno tusaba nkuba. N'alowooza asiri bweggwa kansale ddala asiri neyongerayo. Asiri bwe yaggwa edduwa neyongerayo n'asigalamu mpaka Magaribi mpaka Isha agenda ofuluma nga kiro nnyo tasobola kweyongerayo. Nagamba kingenda okukola kansule wano masjidi bwe naamala subuhi neyongereyo. N'apakinga ensolo ye bulungi n'afuna wayala neyeebaka. Ba ekiro ali mu buliri muzikiti ne wajja omwami ng'ayambadde ebipalepale muddugavu ng'alabika munaku. N'asalira akabbiri naga nti ayi Allah Baghdadi alakaasidde tuwe ku tuzzi ebimyanso laddu enkuba neetonnya. Naga subhanallah twasomye edduwa okuva ku dhuhuri nga masjidi ejjudde mpaka Isha wadde tondo ono muddu wa kika ki. Kati omuddu ono omuddugavu tiyamanya nti masjidi mulimu omuntu yalimu enzikiza. Enkuba ntandika okutonnya. Kati bwe yamala n'ayagala agende naye enkuba etonnya n'agirinda n'ekya. Tiyamanya nti mu muzikiti mulimu amulabi. N'afuluma n'agenda. Kati Yahya bun Mu'in mumanyi wa hadithi n'agamba nti kino sikirabangako. Ono muntu malayika jinni kiki. Masjidi ennamba n'esala enkuba mulimu bamasheekha abeebireevu naki tetwafunyeyo wadde etondo. Ono bipalepale bisaatisaati afaanana bw'ati. N'agenda nga amukeberakebera n'agenda nga ne bava mu kibuga ne bakuuka mu kabuyumba obubibibi nabo ne babuyitako akabuga gye kasembera eri mu wansi mu slums n'ayingira akantu. Yahya agamba nti n'akegendereza bwe yamala subuhi n'akwata ensolo ye n'ajjawo. N'agala kumanya omuddu ono namulebe mu nzikiza yali amulaba mu kino. Olwatuuka bw'ati ne wavayo omuwarabu salaamu aleikum. Aleikum salaam. Emaali weeri kangireete. Kumbi batuusizawo baddu. Batundirawo baddu. Kati ono yalowooza ono omwami azze eggula baddu. Ne bajjayo abantu nga 9 ne babapaakinga awo.
mali gye ninawo londamu ono mukoma zino agenda okuyisaamu amaaso ngaomwami taliimu tolinayo ndala tyayo gye ninawo sina gwe nsimyemu singa obadde olinawo ti omuteo kati baba bakyowegera oli najja akutta esowaani ebikopo agenda kwoza ate ono lwaki ono tomuleese agamba nti oyo yabinona sente zange luliawo tulina na mugaso lunafuluwala buli kanaku sagala kulya sente zokuzibba oyo talina kiyinza mukuguza muddu naye talina namusuubula sente zange nezifa buli kaseera abeera ku ndiri namugamba nze gwe njagala namugamba mukama wange togana naguze emaali embi oyo agenda kulwalirira talina kyayinza kukola era wano yatufumbira mmere nakyayi byafumba ebyo nokoza esowaani naye bano bembadde ntuledde wano tinze nguze oyo namuguza obusente buki pakingi ebyo mugagga akuguze tula ku nsolo bavugamu wano newali nambuuza bwe gwani amannya go nti nze gundi ndi muddu nvayo mu Afirika nakulabye ku muzikiti nakulabye ku muzikiti ekiro wazze nosalira akabbiri nosaba enkuba sinze ne bapakinga ensolo ne bavaako namuyimiriza wali kugambye nakulabye namugamba ntunula mu maaso gange yenze gwe walabye nti wakasa wandabye tinakulabye nagenda ku sujudu namugamba nti ya Allah ekyama kyange abantu bakizudde ekyama kyange abantu batandise okukizuula nti edduwa zange zanuukulwa omusajja ono yandabye ekituufu nyadde yenze ngenda kuwangaala tebagenda kunsuula mu shiriki nange nsabira kati onayagala bamusabire bikibwa bugagga omumanyi namugamba nti nze sinakugula kunsabira njagadde kumanya biki byokola ibada kizokola nze ndi mumanyi wa hadithi bwetugamba omumanyi wa hadithi ebyo ebiseera si bibani byaffe byobaleero bya komedi bali babanga basajja nga ye kenyini gugo wano omutwe gwe wali gugo ye agugolinga muno bali abamanyi bedda abamanyi betwogerako abedda ye kenyini abanga kiki gugo kyonna kyagala okumanya anyiga bunyizi muno omutwe gwe kitakyaliwo leero ne bakujjako essimu ena kyoyinza okukola namugamba nti nze sinnakugula kunsomera dduwa nange nyamba ombulireyo ku ibada zokola namugamba nti ekibunguziza nti era sinande gyenkulaza naye kasita nkujje ne musirevale tugenda kuddayo kuba sireve ngenda nakuwa ssente otandikewo bakaduuka ofune obulamu obubwo naawe awulidde Yahya bun Mu'in bwe yavaawo n'atuwandikira ekyafaayo ekyo mugenzi sirina kyenkola wabula kyenina ndi mugagga wa mutima sikwatibwa nswalwa nti oyo Allah mwadde maali lwaki tayiwadde nze lwaki oyo agenze Amerika lwaki sibinkwatako nze Allah wange anjagala ajja kumpa ebyange omwana Adamu muwe ekitiibwa kye nga bwali awo nawulidde n'aleka nga amukoledde akaduuka mu Baghdad amupangisiriza akayumba kubanga yali mufunye Yahya bwe yali musajja mufunye n'amujja mu buddu neyongerayo ne safaari ze naye safaari ye yakeerewa kubanga abamanyi bo bakeereya safaari ng'alina kyalabye nga yeetaaga okukiyiga asobola n'okusazaamu safaari namba kubanga ate n'atunyumiza ebyo era bitugasa mu umma kyenjagadde kyekiruwa masjidi ng'ekubyeko basaba Allah bawe enkuba tebafunayo ttondo wajja omwami omu ng'oyinza n'omugamba nti gwenjoleza ku ngato zange awo ate yasaba Allah n'akola ki n'atumisa enkuba Baghdad n'afuna ku tuzzi abantu bafuna enzizi ne ziddamu amazzi ebisolo ne bifuna amazzi ag'okunywa naye ng'aliwo abaddu ba Allah oyinza omulaba nga bisaati nga bw'omutunira bw'oti omuggyako n'amaaso rubba ash'atha aghbara oyinza omulaba nga agubye maduful abwab nga ne waba akonkonye ku luggi n'oggulawo bw'oti n'omulaba olumukuba vira naye law aqsama ala Allah la abarrahu nga yawanise emikono bw'ati aba tannakugijjayo nga Allah yamukudde edduwa abo nabo gye bali ne kati gye bali
ate ffe tutiisa amaaso si batera okuba bituyisaayisaamu amaaso abo ebisaatisaati bya nusu 5 biki tuyisanga muddu wa Allah amaaso jamaani tomanyi weyitiye maaso ga Allah twawukana maaso ga Allah obuzito naam